ulira mu bonna ani alina feesi esinga okubeera eyaddala mu byayogera. Ekyokubiri, bw'obawuliriza ani g'owulira ali emotional ku ebyo byayogera. Ezo factors bbiri z'oyinjagala osooka okonsideringa n'abadde abawuliriza bonna. Malendo omuwuliriza ate akiri mu kirungi nti obadde omuwuliriza nako ng'ayogera ebirala byonna byayogera ebitali bino bya mu maka ge n'omusajja omuwuliriza. Kunze bw'obawuliriza ababiri waliwo gw'owulira nga kyayogera kijja ku ntobo ya mutima gwe. Kunze naye ekisooka debate eno it was not called for mu kino ekiseera kye tulimu. Kibadde kisobola okugumiikirizika, kibadde kisobola okwewalika ne tumala okuva mu kalulu. Kyokka ekisinga obubi nti ate asinga okuba n'ekyokufiirwa ye yaleese debate eyo. Kale mwandinyigiriza omusajja n'aleeta debate eyo mwe ne mutagireeta. Naye kibi nnyo nti ate Malende gwe wagireese. Challenge eriwo eri egyo emboozi eno. Of course waliwo abakazi bo nga alina ebiwundu by'omusajja bye yamutuusaako nga buli waawulira emboozi ey'omusajja alabika okuba nga yayisizza bubi omukazi automatically yeegatta ku sayidi ya mukazi. Naye ate era waliwo n'abakazi abalina baganda baabwe abalenzi n'abakyala abakuzeemu abawulidde abakyala ngeri gye bayisizza obubi batabani baabwe abasooka ne balowooza omulundi ogwokubiri. Kyokka ate waliwo buloko ye ey'abasajja etakyukakyuka egamba nti bannange byonna mubikola naye abakazi beekyusa. Kakati you wouldn't risk okukwata okwawulamu mu bawagizi bo aliwo abagamba nti nno oyinza okuba oli mutuufu abalala nga bagamba nti oyinza okuba oli mukyamu. Ku ntandikwa yaabyo bw'owulira ebintu bya Malende byonna bye weekwasa ekyamazima bibadde bisobola okumalirizibwa off camera. Wandifunyeeyo omuntu ne munoonya omwami ne mutuula n'akuwa social media handles zo. Bw'obanga biri by'ogambye nti bye weerekeddeyo olw'okuba oli mukyala muganda tosobola kubyogera, kitegeeza si bya makulu nnyo walonzemu ebyamakulu yadde bya social media. Ebyokutiisatiisa Uganda erina amateeka oli munnamateeka. Wandibadde ogenda ku poliisi n'oteekayo reference ne munyigiriza Ssebunnyo n'avaayo n'ayogera. Naye ekisibo ndi wasoose Ssebunnyo okwogera and Ssebunya atunula okubanga waddala. Eyo ndowooza yange simanyi kuba nkyogera kubanga ndi musajja. Simanyi naddala mu kaseera nga tuli mu button eya mukyala kyalina okutwala kaadi ya Nuupu e Kampala. Nze ndowooza olutalo terwabadde called for. Lubadde lusobola okugumiikirizika. Naye musobola okusigala nga mukola debate eyo ewammwe okusinziira ku ggwe engeri gy'olebyemu emboozi. Oba ontegeera? Ggwe engeri gy'olabyemu emboozi osobola okutuwa endowooza zo n'otugamba nti nze ekyange nkiraba bwe kiti, kyange nkiraba bwe kiti. But ensonga z'amaka muziwulidde. Kyokka ate omusajja agamba ali wiringa okusala endalinga buli kimu ky'owulira ng'okyetaaga. But the question is, mwe mubanga omusajja byayogera bituufu nga muhasolinze mwenna yakusanga tuli mu parliament, kitegeeza nti omukazi w'abanga yateeba mu ttiimu ebwesatulukuka omukazi alina okugenda ne byateebye byonna. Awo waliwo ensigo eri mu kusigibwa etali nnungi. Kubanga omusajja oba omukazi amusindiseemu batamusindiseemu okwawukana bwe kujja abaako kaawa omukyala. Naye ennyumba yiyo yonna baagyeze ngeri yonna neekala. Anyway, okwekanga Shamim by'ate atugambye ebiyinza okunzija ku sayidi y'omwami naye mpulira ng'omwami alina ensonga nnyingi. Naye ebyo tugenda gira tubirekaawo. Kale awo tuveewo ate tweyongereyo. Wiiki eno
bannaye ebintu byamaka naye ndowooza kibadde tekyetaagisa. Kale kakati tuveewaawo. Wiiki eno Shakib yagwa mu mbi za Rickman. Mbadde saawa ku serebu akuba bikonde Rickman akuba ebikonde Ivan. Nina akavidiyo ke naguddeko Rickman yakuba grenade ebikonde ng'oyinza okuza bamusindikidde. Gwe kakati eno ye fight yasooka eya Rickman ng'asanya ne grenade. Naye ka Rickman boxer. Actually ndowooza abategeka ebikonde by'abaserebu kati ate saatu kino kitereezeemu. Bw'abanga ono ate boxer ate teyeetaaga kukola ki? Kuleeta mu ringi. Kubanga ate Rickman olaba nga azanya kakubira ddala ebikonde biri ate kakuba bya busungu. Yakwira bakuli. Kati ono boxer wadde ajja kuba abatte. So ambeho kwe fight katono. Kali kase grenade. Ane come. Yes. Making his way to the ring. His name is Derek Dungo, aka Rickman, a musician.